tutunulire your involvement in the struggle. Abantu bakumanyi oli advocate wa People Power /NUP. Lwaki wayingira struggle? Era okola ngani mu struggle? Era okola ki mu struggle? Ekyanyisa struggle ebintu bituyita bingi nnyo nga mu ggwanga. Kati ggwanga lino laba Uganda ggwanga linyuma nnyo linyuma naye abantu baavu. Kituufu. Kati system gye tuyise n'ebbanga tuyiseemu Bobi Wine yasooka okunteeka mu kintu kino lwaki? Kubanga abaddeyoko wansi amanyi omuntu wa wansi n'embeera gy'ayitamu n'ebintu byakola. So ate nga ndaba ate byayogerako nange byembeeramu abantu ba wansi bebabeeramu tubiraba. Nga tutambule tulabe tufune enkyukakyuka. Batutegeere ndiye naffe gye tuli ebintu byetaagisa bino bikyuke. Nga bwe nkunnyonnyodde okuva ku national team ekigenda mu maaso nga okiraba. Okay. Andaman, ekibiina kya National Unity Platform /People Power kyalonda abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo mu nsi ez'enjawulo mu diaspora. Do you hold any position mu diaspora? Nedda. Lwaki? Ate kirungi kibeere bwe kityo. Kubanga nze Andaman ndi bize nebyenkola nnyo. Kati sawa zino wenjogerera ndi mu kugula branch ya Underboxing Club mu London sikyasobola kukola bintu ebyo kati nawummula. Era bw'ogenda n'olabanga politics namuvaako kati nakusino ngenda kitono nnyo kuba sikyalina time. Luli nakiwanga time y'amaanyi naye mwanyi ebintu byeyongerako nebanga by'amaanyi nnyo. Ogattagatta ekintu kino n'ogamba okay byonna weebiri but by the end of the day tulwanira kubeera bulungi na family zaffe most of times. Teri kirala. Njagala tutunulire along the way mu struggle a lot has been said. Njagala tutunulire scenario ya this boy of Turkey ono abeera ku social media nga ayogera oyo bamuyita Fred Lumbuye. A lot was said about Lumbuyezi okubula. Abamu bagamba Lumbuye yawambibwa, abamu bagamba Lumbuye yeewamba, abamu ne bagamba nti Lumbuye yeekweka mu mpuku eyo alabe bamwagala tebamwagala. Bingi ebyogerwa. Era mu byogerwa mulimu ebikulinkingibwako nti wali wamanyako ku kubulawo kwa Lumbuye. Kirungi nnyo ekyo ekibuuzo kubanga nali nagaana okubyogerako ne kwati ngenda bikugaako buli kyali wange. Sikyogerangako sikikomentingako nako nakivaako. Lumbuye simusinkanangako in person. Omulaba ku social media. Yes. Simusinkanangako. Twalinga tuwogera. Era okuva bwe yakomawo mu second phase siddanga mu kwogera naye. Gye bayita nti Lumbuye tunga bwe twafuna obotetu. Second phase. Mu Lumbuye tutoddanga mu kwogerako naye. Siddangamu. Naye bweweebuuza byonna twali twogera. N'olunaku lwennyini lwe bagamba nti nno namuwamba nayogera naye. Ate nga njagala kukubuulira ne voice messages yayina zonna zayogera mu nziyina naye sizijjangayo zikuba abantu kuba nti tusobola kunnyonnyola buli omu. Tusobola. Ate n'ekirala ye Lumbuye tavangayo n'agamba anda eyampamba. Wabula propaganda w'abantu wahala ku social media. Ate tabuuliranga n'abantu yavaawo atya. Ati kyekunnyonnyola tavangayo kyanyizaamu kyekyo. Chanyiza mzenanyiga mzeni muntu ate nze straightforward. Ekyanyizaamu kyekyo. Era ne ngamba ono musajja zisitoleze kamuteekaawo. Kubanga ekituufu yakimanyi. Ye nga ye akimanyi. Nange nkimanyi. Kubanga mu kudda kwe oba kye tuyinza okuyita amadda ga Lumbuye. Ng'ebivulu Baidris wabetegeka nti. Second phase. Lumbuye Lumbuye 2. Twamulindirira ne tubeera ku Facebook okwo namba zine zambuka ne nkubira maama wange abeereko jjajja wange Emityana n'abeera ku fena ne tubeerako ne tulinda omusajja atunnyonnyole kyekyatuukawo. Mwebale live neggwako. Era nina munywanyi wange ali Bulaayi nkubira akasimu ne musajja ne tubuulidde kyatuukawo. Nangamba tajja kubabuulira
Nangamba era ekiddako ogenda kuwulira ng'ayombera ssente. Oli olwaki ngamba bw'ati waayita wiiki bbiri ng'ayombera ssente. Ne ngamba script kiki? Awo nsiriseewo. So njagala tutunuulire. Nina mukwano gwange anyumya ne mukwano gwe yaŋŋambye yaguze ettaka e Nakaseke yiika nga 2 mu ssente ze mwamusondera. Lumbu ye mugagga yiika 2 ogamanyi wano. Yiika 2 yagaguze Nakaseke kajagenda tebeera mu dikwa yagamba gavumenti yabalegenda mu ate era nze nagambye nti kati agenda teekako nkulaakulana ki nga bano bakyaliko baatayagala. Kakati olaba kyali wange twalinga e Bulaaya eyo nange nze kennyini binayogira gavumenti nabyo bingi na buli kimu nze nkubulira alaali nze nkubulira mwana muve mu byolwale bino mbadde twagala tugende ku airport ntuka ku kisaawe nga nze nkimanyi anytime bagenda kunkwata olwa stories nanjanga mpulira nga nkimanyi naye nga ngamba waakiri bankwate ku ground kubanga ne bwenfiira e Bulaaya era bajja kunziza ku ground but have to come munene nga byera esi bya muzannyo era wataka yamagalo we pa nemba kwa passport kati no njagala kubulira ekituufu nze nasaba visa ne bajennyima eya Uganda ebyekikulu bamambu ne system ya visa ya Uganda mbwe ekyuma olumu tekibeerako mbulumu network eba down baba bingamba awo simanyi yaffe ate yali ndala babitambuza bandi bagisindika kampani bagisindika gye babisindise bagenda okugirayo bati bagamba obetadda bisoboka naye kati jina kugamba passport yo gikuume nzige passport nagenda nayo e Bulaaya nkyagirina okyagirina ne kati okimanyi abasinga tebalina East African passport zina light blue zakajja kati zenjina nayo girina wetegekera ki ndi muna Uganda ngenda n'omugendo njagala ku oyinogera n'omugendo tokkiriza mugendo kuleka kusemba era bagamba passport bazifulumiza genda ku embassy nenjikyusa eri njagala mpya ya East Africa encha bagamba aya Uganda yavude mu East Africa yazita butawo ya bulu buli eri bukadde buli ngokafuna nkafuna kakati ngambo wayi musajja yasaba visa nakwesatu nakungazigera ngati bajimpa ekyo nikijja mu tule kigamba ago bakuwanvuyiza ndooza nenga musaaga nzo muna Uganda kangende Uganda kankola wajja toyina visa sindi sajja nayo tewagifuna era bankulimba okay ate sijetaaga I know ndi muna Uganda Andaman njagala tutunuulire njagala tutunuulire still about entalo zino tumanyi nti bukeera kumakya it's fine bukeera kumakya Andaman muli mu struggle abantu baile banja bali mu struggle njagala ku making this very clear on camera abantu banja bali mu struggle nga bali silent banja bali mu struggle nga boogera banja bali mu struggle nga bamu bagamba nti kati ffe katusabe busabe prayers only njagala tutunulire okulwanagana kuno n'abali mu struggle kuva ku ki case in point okedde ku makya bagamba Andaman yakoze kino ate obadde oli wano ate oli n'ayogera kino ne musooka mukubagana mmwe kiva kuki kyenja kugamba kiri kimu kyokka kino kijja kuluma abantu bangi abamu bajja kukaaba abalala bajja kunvuma abalala bajja kwogera byonna ne nabigumira kubanga nze naguba tebali siri ku ground woli bana esaagenze bweru interview tugikoledde Kampala nze naguba kyenjagala okugamba ekisinga okuleeta ekyo we are not well organized tuli organized whereby osanga omuntu nga agula data we nakula essimu ye n'atandika okukola live n'ayogera byayogedde byonna n'afuna ba following n'atandika mu followinga mpola January to December naye ng'omuntu ono tebamumanyi yakajja oba ye mutuufu kyova olaba abantu batuuka mu maaso eyo n'akyuka nagamba nga maze following abategedde bobongo bamaze busibasiba kakati twabulwa okufuna ba bloggers baffe betumanya nti kati ono ye waffe wa munda oyatulema twesiba kwesiba kubantu abakabukidde ekintu lumbu ye namusoka mu struggle you don't know that
Anjimanyi sure oijuze yabadde nakivubo buluwan ng'ayoola nnoni kyonna kivubo buluwan wano ku fire brigade wajjuli abalamu naawe oyo omuvubuka naye kati bw'osanga essaawa zino ng'ate kati gwe mukuliriza gwe mukulembeza kubanga ayogera propaganda gwayomogedde n'abikubamuka n'akubakali mukwano gwa Keith Kanaabi munonyi w'amajja munonyi w'amajja kati gwangambe ku kya eka 2 nzabadde sikimanyi nakaseke yaguze eka 2 nakaseke musendeze emitwalo 7 agenda tandika okulimamu bimere ate amutuke time ajje alabe ko ajja kungule Daniel Omugoya nedda lwaki Andaman bamuvume essaawa zino kubanga ali ku ground baali tebaagala nzije kyekinvumu Andaman okyali mu struggle wewe struggle mwendi ne bobuza struggle girimu otya no njagala nkyukakyuka ne struggle bakigambo kinene nnyo kubanga strugglinga no I'm struggling but oyagala enkyukakyuka oba nkubo bamusano bakibuyaga that is very good enkyukakyuka kubanga Uganda bwekyuka abantu bafune emirimu buli omu abeere ng'akola buli nga yeeyagala gye bete enkyukakyuka buli omu abeere ng'ali okay okite mwana enaku ekwata mwana najja kusaba sente nakusaba kino nakusaba that's it naye kyaliwa ng'abantu bali bubi gundi njagalira tutunuulire okuddako tewafuna visa n'otuuka ku airport nali Israel nenfuna amawulire ago nalaba ku live yo nga bakudetaininze banji buli omu yayogera version of the story what really happened ku airport nga bagambye Black nali sinza kunyonyola muntu yenna bintu bino ne gwengenda bikunyonyola muganda wange kati aliyo alina kyulira munze either you take it or leave it kiti gutuyinza kunyonyola buli omu byona abasanga wa aliyo bekukumye mu buzigo bwabwe abamu bali mu zibbangalo zaabwe abamu bali mu zirenjirova zaabwe abamu bali ku bigero n'abakuŋŋaanya tosobola abamu bagagga abamu tebalina bingi ibula ntuuka ku kisaawe ewaffe esikipo gye nasooka naye waffe anti nina obutago bubiri kakati nzija wano ndaba embeera eriwo nzija bulungi nnyo ntuuka nensimba kalayini kange bulungi nenzija n'abantu mpola nenteekayo nina ngongera akatengo mwekali nenteekayo akatabo kange ak'Uganda nkiddamu ak'Uganda kenatambulira kubanga mbaseetagisa visa kudda wange teri asaba visa kudda wange weebale nnyo nenkawaayo omwami n'akatunda bulungi nnyo nga tanayo nakakoonamu n'agamba sokotekawo engalo sokotekeko engalo batwala engalo nnya gamba teekako weebale nnyo right hand nteekamu we akuma ne kakaaba nekasala abakuyitaani ssebo nikatamanyiro galabye ku passport okay nagalindako nakuba essimu oba yajje kubawa oba wa awo olubuto lutandika okuluma wansi wano oba Katonda yakola atya system y'emisango wano watandika okuluma mpola si nnyo kati omusajja yategeera ngenda kuweekyanga okitegeera nga ndaba essimu alwa ku ssimu ne mugamba waliwo obuzibu nagamba nsibula kasibu amaanyi naye jangu eno ate gwe mpadde passport yange ate ngamba mpitewo nzitule naye wano munda nemugamba naye gwe ssebo nze gwotuuze ensi gye nkola bwogamba ekito kyabuze ng'ontuuze nanga nedda nze nkuyisa essebo nakinjagala okukulaga ngenda screens ezo emu eri wano eddala eri wano na screen eno bwino yenazze wano bwino ena waali taddeko amagalo wansi kuliko akamyufu nangamba olaba lwakyeza akamyufu nti nemugamba kyekiriko nangamba soma wano wansi nga I'm wanted for organizing a demonstration in Amsterdam against Ugandan government. So that was the cause. I was detained. Chochi aliko alali nga kiri waliko nengamba okay. Nengamba socho je musibira ka nimbabuza eno Amsterdam oba Uganda. Ibibana biko Amsterdam lwaki kali bimbula wankomya wawaka. Nanga munna jabi nyonyola bakulu fe ne kikola ki.
nanga sokotulawo nanga ebintu byo biriwa nemugamba emigugu gyange gyegiri malo gijjayo nga biringa bya muzannyo ne bampa omuntu awakuwerekera gwendo gy'emigugu gyo nemalo gijjayo nenkomawo abali ababiri baweze basatu abali abasatu baweze bana abaana bagenze batano mpuli bagamba supervisor aliwa onayita supervisor kula supervisor kusoka bikibu kisabe nengamba yi kyekigenda maaso nenga tebankuteeko nkola ebintu byange ekintu kijja mutu ligamba ha anda bano musajja bagala kutwalira ddala nno kwa bagambi gy'emigugu kazi gy'emigugu gyange njagala gire kalo egibeera nzije njogere nabo gisindiko jena jeno yangu we natoka nemanya katika weddemu kati mani yawo mama kalironda bajja kitegeera ne mami we zala wange kati mbalaba ku kisaawe nengamba naye ate bano bwe beefase nnyo bayinza nabo dugenderamu baba bajja banywa nenga ate no bannyonnyola embeera eriwo bano nemba ddukako wano katono yene mpita mukoma nalisi na musango tujja kunkola kati nemba ita mu kwano katono jukula passport yange eri e Uganda bacha nemba ita muko ngenda mbasinkana nemba gamba manyi nti ekiri wano ntiye nze banganya okola ki okuva wano yange bigenda kuwanvu wandoza bagaya balinda mukulu amoloko to order simanya orders from above simago balinda then bante bandeke ngende bidu bitono ngamba kati ngazo omubuufu napokira olenga abantu bagenda kumunta nimugamba nemwe kyemamukola mumugende mundeke kati nga na family zange baganda bange mikwano gyange bali wabweru baninze mwana nge nkale judde family zizo kunchima bachali bange mugende kakati bano bafuluma bamaloba okufuluma kati mama kalira amanyi muto wange kasi nga basinkana nga banyumyamu kawa bweru nga naye agaana okugenda okitegeera ne mami nga bagaana okugenda tujja kuva nga tanavaayo nga biwanvu kati kale entufu ne zivaayo kati ez'abasajja ne bangamba omanyi olabika ogenda kubeera wano naffe sawa zino zirinnya za kiro ne bangamba olabika ogenda kubeera wano naffe paka ku makya ndowooza kubanga omukulu essaawa zino ayinza obutajja naye tujja tugumiikirizaamu tulabe ngamba okay kati n'essimu bbiri essimu emu nenje kweka kitegeera zonna kibula zonna ziriko kala myufu bwogiraba zonna ziriko kala myufu kati emu nenje kwe kati nga nemu wano gye nkozesa nga nkimanyi basobola ogenda okutwala yessimu mubulinge babajja kujjako essimu ya mba nakagikwata bwe nti mukono gwanagamba sokwete naye essimu nenjimala ogibakwasa nemanya okay kekana akabadira na kibuukirawo kati nga nemu nensirika kubanga nkimanyi egenda okuntaasa essaawa ezo nenkola ki nentambula nenzira eri emabega nga bampise ne bantuuza ne bangamba jangu botekama kwatako nenkwatako era nangamba tono bwinejja tuli mudaki emugamba ate wali passport ya Uganda wena passport endala awo oli nengamba njiina gijjeeyo nenjibakwasa najikeberamu nga eri kwalaali akebera ya Uganda naye eri kwalaali bengamba alaali kitegeeza ntuufu kati nemugamba of course nziri musajja muna Uganda ebudde kitubeerayo gyetukola emirimu gyaffe nziri musajja muna Uganda nkomye waka so waliwo obuzibu ngamba nibogedde passport zonna ne bazinzijjako nembaleka nga ndi awo relax nze nga ndaba ninda kiddako tulabe saata tuze 6-8 engamba bano nno giraga giwunye ebyekikulu bwezayingira omwana nemanya giwunye ne bangamba omanyi wano wooli nti tujja kusobola kugolola amagulu tulina obuliri emanju twali kutukiseeyo nga muntu alaba wala kyemundeka nentula wano paka bukeera nze ngendaba omukulu nebagamba kijja kuba kiwanvuya tekikyasoboka genda eri feesi nekyukirawo yingira eri munda nemugamba sireka bintu byange wano bintu byange byebbeeyi sijja bireka wano agenda nemigugu gitoli mutawaana nensindika emigugu gyange nebanyambakawo gikasukayo munda mumushe ngenda okulaba nga ddala kukomera bagalde nawe
ndi mabega wa mitayimbwa ne manya nti no kati okuva wano ndabika ngenda Kitalya nesoka mpumulamu nendera kusinga ne kati nkoze ntya njagala kubuulira ekintu kyasooka okujja mu bwongo bwange essaawa ezo nasooka nekubira bano nekubira famire yange nembagamba mmanyi nti ye mamakaliro nembagamba mmanyi banzigalidde mugende eka bino biwanvuye mugende okitegeera nemukomewo ku makya naye essaawa zino mugende muveewo kubanga bwe mutavaawo awo muyinza kusanga n'abasigadde batwaliddemu kubanga kyaka kigezi nze bankutte abagende bagenda kati nensigalawo nengamba kati nkoze ntya muga Katonda muggulu Ibula mwana abantu babi omuntu gwe nasooka okukubira essimu yali Edi Mutwe essaawa ezo obudde bugenzi 8 saa 4 era nakati simu nenyanga kubanga yaddamu nankubira nemukubira Edi Mutwe nga njagala mutegeeza nti Edi Mutwe si abeera ku Guardia Principal yes mumanyi gwe naddamu okukubira is a good baba kinyozi mulungi nnyo Kampala wano sinnamulaba nga mmala omukubira omugeza nti bandidde teyakwata nemanya ludde bugenze so saa 4 ku ekyo nga ajja kunzira nenga time oyiya nkoze ntya ova mbuno obuzibu panic mode webale nnyo I was panicking nengamba kati nenzijukira Selector David ne namba yali abeera ne Bobby ku kido nenkubira Selector David oyo muko kodomi wa principal nemukubira mukubira omusajja ku mbeera gyendi momenti yangamba ate munajja kutugamba mwana obwo tabutusobola agamba abakukutte kujjayo kati mukubira essimu nze essimu eri njijjeyo kati noonya kati agenda kumbulira ati wali mwana debutusobola tebunajja bakugamba bujja kujjayo tebuyi najja butugamba ngamba mwana zibenja agamba abasirikale agamba bakukutte agamba nze ku ssimu ngagamba abasirikale nti tebayina kye batugamba nti bajja kunzijayo balimba nengamba ono mwana alabika yali ali bulungi nengamba ono mwana story nemugamba neggwe okimanyi batadde mida essaawa z'omusajja bumundidde naga anomanyi akamala okuminya kibanda wano kale nengamba kati akansirike ngeri yagenda okumanya kibanda nempowa era awe nawummulira eyo message yali nnungi nnyo nendera kusinga nga manye genda kubira kibanda kubanga kibanda bwakubayo ka post free Andaman Daku wona ne watambula ze kabaka koze eki nze mba nteredde essaawa zibugenda okera ku makya ngagamba why muve ku musajja is recognized yali wange ngenda okugira bwenti 1 hour 2 hours tewali kitambula nengamba n'okwebereramu olwo Selector David anakuddira tedda nakati saa zino tanziriranga paka today tekisoboka ati nakunyonyola nze mwana ze ni muntu w'amazima era amazima genda okugeza gigampangaza paka essaawa zino era abantu bagambira bagamba andali straight mu bintu bye so Selector David yakuddira so kati awo tuba tuli ku plan C yali Edi Mutwe n'atakwata plan B n'abeera Selector David n'atakuddira olwo C eriwa si nga mmanye nti Bobby agenda ko utakwanda sola kumfuna kusema essaawa ezo ne ayinza okugeza at least okubeera ka post bagambe free Andaman Daku naye kati ate ye wesimu nayinza ate omusajja essaawa ezo omusajja family man aba yeebase bwali budde bwakiro nnyo kakivula banemumuleka era awo okitegeera nengamba naye nze n'okwebereramu nga nze plan kyebeddako yakunoonya muntu ali ku live awo anyambeko okutambuza ekintu kikwaze ekikwa manyi ne simba genda gitwala essaawa yonna we bakulabire bwe bati bagitwala webale nnyo nenkola ka live kange nesoka nekuleka posting akuya akafaananyi nembukasukasuka nengenda kijja kumala kankoleka live wane bankwate bankwatira ndikoleka live awo nekagenda viral mu by'omuzannyo kakati baka live ng'omuliro ndaba guweddeko ndaba Kibedi ali kulaye Kibedi kyeva muwandikira awo wansi nemuga munnaye bandidde Cox Kibedi stress free omwana oyo bayavaawa bana Uganda Kibedi nagamba bino byensoma tekizibu bwati no bwe yali ku live ye okakasa bakukute bakwatiddewa oliriddawa nga bwayogera bwe muddamu wano nagamba omwana we nakigala looyo nasibula yabasibulirawo
omanyi mwana omuntu reactinga bwatyo kinali nnoonya essaawa ezo omuntu agenda okunzizaamu amaanyi reactingirewo nagamba na live nina duty to handle right now nze bavuddeko tujja kuddamu live ngikomyezaawo nagivaako nankubira kunamba kubanga yine namba yange eri endala kibawo teriiko kati nankubira ku eno neyitamu ne muwala nasoka muwandikira nankubira kati ngagala munnyonnyole ne munyola situation weri nabo kimwe kiriwo nangamba kamalo kuba ku masimu gange nkomewo era nakikola nakuba masimu gange nagamba sawa kana ziri 10 za kiro basajja bantaddeyo nkyali eyo I'm panicking simakiddako nangamba anda mukanda okamalo mukubira bikyaliwo best friend what is that obona aina se takubidde nsereko Honorable Muhammad Nsereko Haji kubira Muhammad Nsereko honorable yali actingira namugamba kiki bamukutte akoze eki namugamba tugenda Ntebe naye nga tunamala ekyo kumala okukuba ku masimu wano tulabe lwaki bamukutte ensonga ki kubanga oyinza obagamba ebirala nga tebakwatidde birala nyinza okugamba nti bankwadde politics nga bankutte n'enjaga ebisoboka kati akabaka mukaweddemu abate nawe agenda kuntaasiza tasobola nagamba kiki naga tewali mutawaana tujja kati action yali njagala nze bulamu bwekyenjagala kuvaayo majjukira maze emyaka 5 sijja site ntya ebyabufuzi nga manyi bagenda bwenzijja wano kabaka weddemu nengamba nkoze ntya nembeerawo amasimu negaba nafuna amasimu nani bakyali bange abwe bweru bambi bangumizaako balabi posti ngenda kulabanga naawe okubya post tekayo post yawe mbeera ne baloka bavuma stande ne babeyogeza ngekibate nengamba ne bana abantu babadde baagala kujja kunsanga ndi kitali baleke bajje nga baseggirinya baleke balega free Andaman Daku IGP kiki wabadde baagala nga nvuddeyo nga ndi tusanyuke nga baganda baffe abantu bagamba of all people lwaki Nsereko yajja okweyimirira webale wati nkunyonyodde nkibiza kitambula oli Nsereko tukuze naye Nsereko bamuzaala ku oli Kampala webale nnyo tukuze naye so nawali kuli kati ntandike ntya oyina omuntu ali powerful ng'oyo MP mulamba essaawa zono yali ate lawyer yes okitegeera ate nga essaawa ezo ye atunula kubanga yali ku ssaawa za Daku yali yakamala okulya Daku Kibedi nafuna esimu ya Kibedi nali actingirawo so kati kitegeeza nti oyo yakiwa obudde nali acting ssaawa ezo tanganda ati wali mutawaana nga kino njagala kuŋŋumya bagenda tugenda kulwa naawe tulabe nga ovaayo kinali njagala ajjayo Andaman singa munnaabwe yabufu eyo tutunuulire you had a successful fight advertised for a short period of time with short. Great numbers people turned up the media embraced it that is social media and mainstream media nze nkola ne Spark TV ne NTV nali ndi awo nga ndaba olupapula lwaffe Daily Monitor nga bakucoverenze ku back page sports era even bazemu ne bawandiika about olwadde babiwandiise yes meaning nti abantu bayagadde fight ne selling out who are these particular people trying to water down your fight and the successful fight bane bana bali mugezako kunafu y'ekintu kino losers kati nkugambe ki losers abateekawo kugamba bagala otambulirawo mu mbeera yaabwe okitegeera somebody is trying to pull you down to his level or to her level no tosobola bobanga oli eri try to maintain that kati bwenzira nziremu ate buli omu mbokire ono mbokire ono nga gotosobola nagenda kujja mu nsi nebatagira nti mwoli kati gana mawuli gatuuka epaida gatuuka wa neri bukoma nsimbi oyinza okugamba iblake oyinza okulowooza nti balimba oyo si Andaman basomere makuba bawandiisa waggulu bajja kulowooza ate galeero Daily Monitor bagende bagagule Monitor baira luno olupapula zezimu ku mpapula esinga okuba credible mu Africa ne mu nsi yonna ku page ya 39 ennaku z'omwezi 18 Monday April Keke Memorial
why Muhanji wanted to spoil Daku's party. Fight wano nga omuzungu bamukuba engumi. Decisive cross. Andaman connects with Warrior's chin to end both inside one round. Ekifaananyi kyakubiddwa blood wange batanudde ono natoba naye. Twakula naye Mmengo. Bata. Nga bwetusamba naye omupiira. Abantu banafuiza fight. Abantu bagalira ku muzungu nti omuzungu waawano nti wayiiza omuzungu wo waawano nti azaalibwa na wano. Abantu batuzaneko kisente nti bamuzaaloba kajjansi. Bwe batyo. Olaba kakati gwe olowooza nti omuzungu gwe nakuba munafugu leeta kitaawo. Vao nawe. Vao nawe. Gumulete. Omuzungu wa munafu. Omuntu omu yesola alete taatawe. Lugogo. Bw'oba tekitobola toddamu kwasaba. Just shut up. Keith Kanabe. Okay, Andaman, watch your very own people aba subscribing to the mighty national unity platform and people power. Beba sinzo okunafuya success yeno. Lwaki anti kabaka yise nzo kujja site. Enalali bajja kuyomba banyige bekuba empi they can't do shit. Lwaki abantu tebagala mudde wano kiki mwakolawo buzibu ki? Anti bwe tudda kitegeeza nti no the country is good. Simple stuff. Simple logic. Nkomyewo nze ndabye family yange ndabye ku blacke munaku nkulaba ku TV mbere eyo mu kitimbe gye nkulabira sawa zino tudda wano nange. Tuli fenna. Ennaku zange zenze bwe ziggwako oddeyo era ntebe nze siita mu nzikiza era entebaawo mpitemu ngende kakati bano bagamba musajja omuzanyi agusse kyekinkubya oza bwekirala nindi birabira nti nosebo nange na feeling zange na family zange sebo mbeera homesick okudde waka ebintu biva mu politics owayeyo nga tuvuddeyo obutakanya bwo ne Moses Muhanji bwaki? Moses Muhanji yani Muhanji w'ebikonde president wa bikonde. Because fight kateremena kubaawo nga bakusaba apology ku Katambi video apology nti omusajja ozengo omukuba omutyobola omulengeza simumanyi simu meeting nganako simulaba nganako simukwana nkona mugatango zenkwata koze kati Muhanji ngatandika antya okuwetondera omuntu gwe meeting ako simanyi ntandika antya nze nkoleka video Akatambi banaye Robert Muhanji musimanya Muhanji simanya Muhanji ani Moses Muhanji president wa amateur boxing nti Moses Muhanji ka video kakano kyankoze nsonyiwa byonna ebyaliwo kuki omanyi wano nsinkanyeko gumubuuze oba ali nsinkanyeko bamanyi nolunaku alina okunsinkana ku bikondi yatya okujja nasigala eringa awogana basimanya fight egenda kubeerayo biki fight gyotategese. You've never met Muhanji? Never. But some sources claim nti obadde oli against yo okulondebwako okuviira ddala ku kisanja kiri ekyasookera ddala. Ekyo kituufu. Lwaki? Kubanga boxing eno mulaba yeetaaga mu nnyo omuntu abitegeera. Omuntu abitegeera ati n'omuzannyo agwagala ng'agubaddemu kati Muhanji tazannyanko bikonde. Ekyo kyokka kyanfula okubanga si boxer nga ndabala ekintu akola ki akiza kusaidia tenga bwekiriera bw'osoma amateeka amapya gaateekawo gafuvalinga ye kubanga ye boss wa buli kimu talina cabinet buli kimu yakikola buli kimu ye boss yakola draws yakola biki buli kimu yakitegeeka buli kimu kugamba yeetegerera ate nga kirina kuba bwekityo buli omu alina okukola cabinet mu kintu so kati baasomeramu ebintu ne bambuulira ngendo kinoonyerezaamu nga ate ddala kituufu ngamba sebule kisoboka tuyinza kuba bwekityo kati ekyo ekintu kiba kibi kati neetonde nga neetonda kuki kukyanayo naye ndabanga Muhanji atukomezaawo mu bikonde abantu ebidogogo wajjula kati nno abantu bawagira ebikonde ennaku zino Andaman kati nno kankubuulire nze nalanga ebikonde nabirangira I think nze okulinya ku ground I think 2 weeks
nga babiranga ebikonde social media nze bamala okumusiba nenvaayo nefuna ka chance akogerako namu nekipushinga naye kikwewuunyisa nti abantu bazze bembadde sisuubira kulaba ku fight bazze ate abayitirivu nekitegeeza nti oli wabatadde ebikonde ebyo obwereere abantu basigala nga bajjamu enamba gye bajjamu balaba ebikonde ennaku zino tebalaba bikonde baba tebalaba jjuka ebikonde ku lijimu yaffe baabirabanga nga ate abantu basasudde lugogo nejjula nebamba nabagana n'okuyingira so katusobola okuddayo eyo naye tugenda kuddayo tutya Muhanji ayina okukwatagana ne ba old school batuule bakanye bagambe ye president w'ebikonde tukikiriza ni funa timu mutuule mwogere ne side zonna ne awala noono gwonkubye mu bikonde yagoba nyakana mu bikonde kati ogobote nyakana mu bikonde godfe nyakana mu gobote mu bikonde tudda ne lugogo sikulabayo Samu Lukundo basajja ba regent bebikonde kati ogobote mu bikonde abantu begavega sona nga bakyali nyalugogo lwa mazima lugabwe so kati ebintu ngebe sibirunje kati bwategeera nti no waliwo legend yatajja Andaman Daku agenda teekawo ekyo atakiriziganya nange ayogera n'abali bakyali bange njogera nabo of course gwe sikumanyi kati bwenzija nogo tekebwa embeera fight yange tejja kubaawo ekyo kikambwe kibere kisoboka kati embeera yaliwo ateekawo embeera nzisabimanya ntuuka ni mu dressing room nga baŋŋamba Muhanji embeera gyataddewo gwogimanyi kati nga atuma mayanja gwatuma kyaliwanga ate mayanja 5 we babeera ne kati mayanja ffe tukuze mayanja ngajja ngamba manyi nti ye Muhanji ataddewo embeera naye tofaayo twali mutawaana tusikolera ka video no ka seconds ne ziba 3 o apologizing echi fight egende mu maaso ne magamba mayanja listen omanyi ze Andaman naye omanyi oli omukadde kubanga amaze emyaka 2 siba Uganda so Andaman aba yakyuka iblake omuntu yenna gomala emyaka 10 nga tomulaba often aba yakyuka mu ngeri emu oba endala oba yafuuka mulungi oba yafuuka mubi either way ne aba yakyuka nemugamba lese ntegeera nga ate kati nga ndala nnyo nzisondera muntu gwesinkana gwesimanyi kati ngotondere kuki kiki nangamba kati nambuza kati fight yinza kutabaawo musajja nawe mumanyi nemugamba listen nze siri amacha ate sina kyenjagala mbikonde ate size kwesimba ku Muhanji wano no si kyekindese era kigenda kuba kubanga sina kyenjagalamu naye kino ekyokujja kwange kiposhinga ebikonde mu maaso nga nzannye wano lwaki kubanga nze ate naleeta abantu abatalaba bikonde nga tebalaba bikonde tebabirabanga nako just kubanga badde balabanga IGP omusajja abeera mu nkata ye ku macha nga bweyogera yenyolerye Bulaaya mwaka ku mwaka bamulaba akola bintu bye ayogera kyasikiriza group y'abantu abalala just okujokola ku musajja oyo bamanyi boxer bamulaba nenga tebamulaba nko mu active boxing so kati azze mu active boxing Uganda ku ground so don't want to say that guy tiyasigana okuleta abantu ewange naleta group y'abantu abalala kati abantu abo baba bazze ne banyumirwa ekikonde kati nga bakinyumirwa ate tobagoba mbakutuuka onestazanya fight nenkwata akazinda nabagaba ne mujja kunsonyiwa fight agenda kubaawo olw'ensonga president w'amachi w'ebikonde Muhanji aganye ebikonde okubaawo bwemba seetonze nti ebikonde bigenda kubaawo mujja kunsonyiwa ngenze kyekyali baddewo munda chaos kuna mungi w'abantu gwalaba munda webale nnyo chaos okitegeera kuna mungi w'abantu gwalaba munda kyekyali baddewo era ekyali ddidde sente ya muwi w'omusolo kutokomoka kuba tiya gas bantu bavudde Masaka bavudde eri Lukunjiri bazze kulaba bikono musajja ngamba nangamba napangisa hotel ngibanda bintu watuuse napangisa hotel navudde Lukunjiri eri awo nze kulaba IGP nanjagala nnyo ku meetinga ebifaananyi oyogedde n'abantu basanyufu nengamba nekakati Muhanji yaani okay eyo nga tuvudde last nga tuwunzika oyina nteekateeka ki eri ebikonde mu ggwanga Uganda because ye Bulaaya gy'owangalira oyina gym ne boxing facilities era oli mu kutumula ebitone but oyina nteekateeka ki eri bannayuganda bamusaayi muto
abayinza okuba ne kyebongera ku bikonde? Ebintu byonna birungi nnyo ng'oli ku ground. Mbadde sijja ku ground. Nga natya ebyekikulu. Mbadde sijja ku ground. Naye kati ndi ku ground mmaze okulaba kiki ekyetaagisa. Ngendako mu zebra box nje mu training eyo ewalola nabaddeyo. Ngereko mu KBC ezikatu campaign combine njagendayo. So olabe embeera eriwo. Naye kigenda sooka nakyo omulundi gwenziramu okujja nja kubaata facilities ez'ebikonde nga bwe nakolanga okuvedda kubanga bireeta kusigwa gusoose nengabira gyms zonna eza Uganda gloves obaleetera ebyokukozesa kubanga bambi balaakinga omulundi oguddamu okujja kyengenda okukola bonna mbagabira ebikozesebwa bonna gyms zonna tuziyite. So from there tulabe nti gye bujja mu maaso eyo nzigulawo nange branch ya Underboxing Club wano abaana bafune ku ntendeka entuufu bafune ku ntendeka ey'amaanyi naye ng'ate erimu n'exposure kubanga njagala batwala abaana banabeera nga abalungi abavuddemu bagendeko e Bulaaya bakolereko training bakampingeyoko bakome wano e Uganda bakikire eggwanga nga balabyeko ekisinga okutukubisa ennyo obutatuuka wala bambi omwana sometimes balakinga exposure omwana atuuka n'asanga omuzungu ng'atya n'omukoonako anti ne Jesus mweru. Okay. Tetugenda kubanga tusukawo Andaman. Tumira ku bantu before we go. Bannanga nina bangi tunabamalayo ntandike ne Ajat yonna gy'oli mama wange nkwagala nnyo era nzija kukulabako. Yes, mama Lucy yonna gy'oli nazala wange nno mwagala nnyo Lucy Nakitto. Tumiddeko nange mama. Salute. Kutufumbira no futali. Inshallah. Yeah, mama kali yonna gy'ali naye tumutumiddeko kiriya abeereyo Rebecca gabanga bumutegeera. Mwena gye muli. Yes, n'abalala mwenna bakyali bange nena gye musinzidde gye muli olw'obudde sijja kumalayo mwenna amannya gonna. Yes, is the sense Bobby Wine kutumidde kasubentole fine. Muhammad Nsereko kyali wange nawe wotyo. Salute. Bedi Cox wale kubana ntawe nakwetulisizaako bomu. Tugende maaso bana. Thank you. Tetugenda kubanga tusukawo. Of course, special greetings to all our viewers out there. Nange njagala kugatta ku ddoboozi lyo nga ntumira omukyala Rebecca Agaba, mama Kaliro. Salute. Njagala kutumira abantu mwenna abasupporting ebikonde mu ggwanga Uganda. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Ne ba boxers mwenna ku all levels batumiddeko nnyo. Salute. Ibrahim Mukasa, Idris Lukwago, Daniel Mugoya, Keith Kanabi, Tony Senabulya, ye team ya Fair Extra Digest Mugobansonga. To the sponsors, thank you so much. Mbagaliza birungi byerere. Allah abakume. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. See you next time. Love you all.